The Newsroom, where untold story is revealed. Uganda, weri mu kaseera kano ekyamazima amatuufu eri mu kaseera kakatyabaga nnyo nnyini ddala era nga yeetaaga oboolyawo kusabira ebigudde ku ambasada wa German Matthias waneeno mu ggwanga lyattu Uganda. Embeera etabuse essaawa yonna nno eby'emudipotinga kye kiriwo kaakati ebiri ku saidi ye si birungi. Mbw abadde alina akabinja Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. abayeekera akagenda mu maaso n'okubeera nga afujjirira era nga akabinja ako akabayeekera kabawagizi ba kibiina kya National Unity Platform akabadde keetegese okumaamulako gavumenti eno. Omubaka Betty Nambooze bakireke ayanukudde omwogezi wa deputy w'omwogezi w'amagye era ku bbaluwa gye yawandiise agenze maaso n'okumwanukula. Si birungi yadde akamu n'akeddagala ku sayidi eno. Awo wennyini wenjagala okusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Vidiyo eno osooka ogyempere like bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi esobole okudduka ku speedi ya yiriyiri etuuke ku buli muntu ali eyo. Ate gwe nga gwe munweni gwe ogusosola ba vidiyo zaffe njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ogende maaso n'okuba nga osubscribinga osobole okufuna ensonga semasonga nga bwe ziri. Yenzedde niyo abatuusaako ensonga njagala okubeera nga ate mbaaniriza ku Beyond the Newsroom ensonga semasonga we tuzikwatirako. Njagala tusooka n'okubeera nga tutandikirako ko wano katini. Omuyimbi Nakinku okuva wali eri mu ggwanga erya Tanzania amanyikiddwa nga Diamond Platnumz kwoteeka ne musajja mukulu ono okuva e Rwanda amanyikiddwa nga Daben. Ne Daben ono nno muzaale wa wano newankubadde nga awangalidde Rwanda n'ebbanga lyamazeeyo naye nga mu bigambo bye bisinga gamba Uganda is my home. Naye nno abayimbi bano olunaku olwaleero batuukidde mu Chopa bwe batonye wali eri mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Rwanshamire mu Ntungamo. Rwanshamire eno bagenze kukola ki? Omanyi eno gye bateeka factory ey'emmwanyi era gye batuuma African Coffee Park. Kakati olwaleero abantu bano eno gye bazze bategeseko ekivulu naye nga ki ekikulu kyagenda maaso nakubeera nga batumbula emmwanyi ya Uganda. Batamanyi Diamond Platnumz ono nno omusajja y'omu ku baakolamu akasente nga n'ekivulu kyakolako ekya sente ntini ennyo kasita abanga afuluma bufulumi bw'ati Tanzania olina okuba nga otadde wansi omutwalo gwa $. Kati weebuuze Uganda government sente mekazi yasasudde abayimbi bano bajje waneeno e Uganda nti bagenda promotinga emmwanyi kyokka nga n'abalimi b'emmwanyi bagenda mu maaso n'okubeera nga babonaabona. Ye ekibuuzo kiri nti ddala Ntungamo ba Western region ye the most coffee producing region. Singa ebintu nga bino tugamba singa bakiteekanga embaale at least twandibadde tugamba nti era awo weewaawo. N'ekyo nno si kyekikulu yonna gye kiri kasita Uganda development oba enkulaakulana esigala ya ggwanga lyattu Uganda. Naye ekibuuzo kyandibadde nti bannayuganda tebasobola promotinga bintu nga bino. Awo nno nze naawe kakati njagala nsooka egenda mu maaso n'okubeera nga nkuwa vidiyo eno owulire ebintu bwe byatabuse edda naye n'ebyama bigenze maaso n'okuba nga ate bizuuka. Kota Sovereignty kankuwe no story tugirabe bulungi fembi ate ogende maaso n'okuba nga owuliriza bulungi. Wulira omubaka w'eggwanga lya German kuno yandibe mabega w'enteekateeka z'ebikolwa ebyekiyeekera ebigendereramu okumaamulako gavumenti eri mu buyinza. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa omwogezi w'amagye Chris Magezi kiraga nti abantu bangi bebazze bagombamu obwala ku nsonga z'obuyeekera wabula mu kubuuzibwa balaga nti waliwo abagwira abateekamu ensimbi okubeera mu bibinja oba bubinja obw'enjawulo. Amagye gategeezezza nti kagenda mu maaso n'okulondoola ebikolwa by'omubaka wa German n'okwebuuza okumanya kiki kye bagenda okuzaako.
Olunaku lw'eggulo kkooti ewozesa ejja Nnaggomora yakakasizza emisango gy'obutujju ku bannakibiina ki NUP 11 ng'egamba nti bano waliwo obujulizi obw'enkukunala obubaluma nti baalina enteekateeka ezitega bbomu mu bifo by'olukale n'ekigendererwa eky'okutta abantu. Okusinziira ku ludda oluwaabi mu byazuulibwa ebirala yewa abantu bano gye baali bajja obuvujjirizi nga kirowoozebwa nti buno buva mu bantu bagwira. Okumala emyezi egiwera munna People's Front for Freedom Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale bali mu kutunka n'emisango egyekuusa ku butujju n'okulya mu nsi yaabwe olukwe nga n'okutuusa olwaleero tebafunanga kweyimirirwa nga ne munnamateeka waabwe munnansi wa Kenya Martha Karua azze atema ku lw'Namugango okusobola okubawolereza nga bali mu kkooti. Emisango emirala mingi egiri mu kkooti ezitali zimu ng'abavunaanwa bali ku misango eminene okwenkana okwagala okumaamulako gavumenti. Tubadde tukyali ku olwo omwogezi w'amagye Kano Chris Magezi n'avaayo n'olutagajjo lw'ekiwandiiko ng'alaga nti okumala emyezi egiwera babadde bakunya abantu bano nga bababuulira ku pulaani zaabwe ze baali bateeseteese omuli okutega bbomu, okutaataaganya ebyenfuna by'eggwanga, okukyankalanya amasannyalaze nga bingi ku bikolwa bino babadde bateekateeka kubikolera mu masekkati g'eggwanga. Mu kiwandiiko kino Magezi akinogaanya nti abakwate bazze nga beekulubezeza ku bibiina by'ebyobufuzi eby'oludda oluvuganya naddala ki National Unity Platform nti bambega baabwe bazze babawa amawulire era mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwakaasammeemu olwatudde okuzuula butya bwe bongera okuyigga obubinja bw'abatujju obwetoolodde ekitundu kya Kampala naddala mu nzigotto oba ghetto kyasaliddwawo nti bakwate ababukulembera n'abo ababussaamu ensimbi nga baluubirirwa okutaataaganya okulonda kwa 2026. Okunoonyereza kwabwe kubakakasa nti omubaka wa Bugirimaani kuno alina omukono munene mu kuvujjirira abantu bano kyamanyidde ddala nti kimenya endagaano ye Vienna eya 1961 ekugira eggwanga eddala okuyingirira obwetengereze bw'eddala. Ono ayogera nti bakyanoonya engeri gye bakwasaganyaamu ensonga eno ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Magezi awabudde abavubuka okwewala okugwa mu bwayisa obutego obutegeddwa era baayisa abalabe abagenderera okubakozesa bo okutuukiriza ebyabwe wazira essira balise ku nkola za gavumenti ez'okwekulaakulanya nga bonna bagaggawale. Magezi afugezi ebintu story no I credit Solomon and NTV story no bw'ogiwuliriza elina kyesparkinga mu bwongo obwo. Tuddeyo twebuuza ekibuuzo, lwaki UPDF amendment bill yayisiddwa within only 2 weeks? Bill ne bagipresentinga in 1 week mu lunaku lumu nga bamaliriza nebeera past. Weebuuzaako ekibuuzo, lwaki bakola ebintu bino? Era n'otunuulira engatto zonna n'oziraba eno zino Timberland zetubadde twambala eri oli omwana abadde ajambala bweti zino black ceremonial shoes z'abakungu byonna nga bitagetinze omuntu wa bulijjo. Abaana ba NUP bonna bateekebwako emisango bateekebwako ku bana byambalo by'amagye ebyambalo bya NUP engatto zi Timberland bagenda maaso n'okwambala. Ebyo byonna bulijjo weebuuza lwaki. Kati essaawa y'olwaleero Chris Magezi akugamba nti tutegedde nti bulijjo Mathias ono ambassador wa German mu Uganda abadde afujjirira oba oliyawo akabinja kabayekera. Kabinja ki? Akabawagizi ba NUP. Remember Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'agamba bane buli omu agenda akola eggaali mukole eggaali. Omwogezi wa poliisi n'avaayo Rusoke n'agamba eggaali bagenda ziyola baziteeke munda era buli ggaali yonna bagenda zikwata babakwate. Lwaki? Ng'agamba eggaali ziba z'ababbi, abanyumanyaga, abamenyi b'amateeka. Target eri luddawa. Kati gwe munnayuganda alina obwongo ondowooza otegeera wa wetulaga. Njagala nkuwe video eno ya Lumbuyo Fred ng'akunnyonnyola oba oliyawo akawunvu n'akagga ku nsonga zino. Gano nno kabagezi bokka. Netteeka lino lya UPDF okuyita baalitaddewo nga bakola ki? Batagetinga Kyagulanyi
kati obuzibu obuliwo obuliwo buti munnange abasajja ba European Union nga bajja nga babuuza president nga abuli enteekateeka na buli kimu beetegese kati ekyama kiri luddawa didigi bade bateekateeka kukwata president omwezi guno nga gutandika luli kati ambasada wa Germany naafuna intero ambasada Germany bwafuna intero n'agibulira banne bonna tebaagala kukwata Kyagulanyi ku lunaku bwe luti ebbisi onteeka emisango gy'obuyeekera kati information linkinga president n'agitegera nti baagala mukwata kati bagenda okukola attempt omukwata nga abayisi mujje munkwate batya mbu ne banoonyereza ne bazuula nga intero yafulumye mu badiplomati bano okutegeeza Kyagulanyi tebajja kukwata kati bwe busungu obuli ku ggumba mbu ayingira mu nsonga zaabwe tewali kira Museveni kuno kwoli dere drinking general kwoli kisavuga kwoli mwenna kwemuli obusungu buli nti EU ambassadors balinkinga information ngera bwe balinkinga information president yali agenda ekisolo bwali muteze ne bakomando mu kuba amasasi EU ne linkinga information nga bwe mwali mutegese okutta Kyagulanyi nga bali mu kko the same thing kye bakoze mukitegedde mbagambye mu kigenda bashop nga president kigenda mu shop nga kubanga akimanyi kati bano okulumba EU ya linkinga intelligence lega Kyagulanyi weberere mu busajja over kati bwe busungu ata abali tategedde nkakudiremu oli bulungi nnyo kati bwatyo bagamba bano bafuna intelligence bagenda okusoma mu papula zonna emisango gye bagenda okuteeka ku Kyagulanyi tigikwatagana giringa empale za Nyando Jose okitegeera tigitegereka abayekera bogerako tebabategeera abali mu geto tebabategeere boogera onyumisa tebagitegereka kandoza iyo nega tetujja kulinda bukatumala okukola kikata kati akatandika ngaddemu omulundi ogwokusalimula okamutegeera obusungu obuva tugatandisa Nigeria UPDF baganda bange buli omu wali asabire nnyo munne tebinkwatako byatuuka bimukwatirako oba oli oyinza obanga otambula eyo basajja ne bagamba gundi ono nno tumulabye n'ekisawo kino yandiba alinamu akantu so baganda bange mugende maaso n'okubeera abasajja oba abakyala abegendereza ennyo naddala mu kaseera kano kakati omubaka Nambooza agamba n'embeera yamushookinze nnyo naye kino kijja kubeera nga kiba ku record kansooke nkuwe Robert Kyagulanyi Ssentamu wano ebigambo bye byayogera ngayita ku mikutu egy'enjawulo gashumba kale kansooke malola wano okay Jeno Muhoozi omanyi tweets ze buli kaseera ziba kinajjukirwa nti EU bwe yajja negenda maaso n'okubeera nga ekyalira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe kya National Unity Platform. Jeno Muhoozi afaayo n'akola tweet egamba this is an abomination. European Union in Uganda is really playing with the fire. Sawa. Nabategeeza nti aba EU oba European Union bali mu kuzannya na muliro. Era n'akola tweet endala egamba we have marked all of them, especially the one shaking Kabobi's hand. Inti bagenda maaso n'okubeera bonna babategedde babataddeko maaka oba akalambe era okusingira ddala oyo akutte mu ngalo za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano nno wavaawo abawuzi b'obunyama bamuyita Kisekka Market Patriot Kisekka namugamba these bazungu need to be taken to your basement and get a 3-day Runyankole lecture. Kawuliddako. So Robert Kyagulanyi mukuwandiika wandiise ebigambo bibadde bingi. Agamba during meeting this Wednesday in Gulu between the European Union delegation and General Salim Saleh, Dictator Museveni's brother, the German ambassador to Uganda, Matthias Schower, and the other ambassadors expressed deep concern about the inflammatory
social media posts made by Museveni's brutal son, often followed by actions. This followed the threats Museveni's son issued against EU ambassadors when they visited our headquarters recently to discuss, among others, that the deteriorating human rights situation in Uganda. Just hours after Gulu meeting, the regime has retailed, now ridiculously accusing Ambassador Matthias of sponsoring an unidentified rebel group to overthrow it. What more? They have stated that most of those so-called rebels are not supporters. This is an all too familiar script by the regime, manufacturing threats to shield itself from accountability and justify its relentless violent persecution of whoever demands an end to its dictatorship and corruption. It is the same script the regime uses to racialize the abduction, torture, and disappearance of our comrades by falsely accusing them of being criminal in an attempt to silence the to silence and intimidate us. We hope that the world can recognize these tactics, for that they truly continue holding the regime accountable for its transgressions against the people of Uganda and humanity as a whole. The well-meaning people of Uganda will not be cowed until silence, but will continue pursuing all the lawful means to put an end to the regime of blood and shame. Ebigambo byadde biwanvu. Robert Kyagulanyi Center mu His Excellence Bobi Wine ayina maaso n'okubeera nga ayogera. Ebimu ku ebyo byagenze maaso n'okubeera nga ayogerako kwe kunnyonnyola engeri ambassador ono gye yagenze maaso n'okuteekebwako oba oliawo olukongoolo olwo olw'okuba nti asapootinga akabinja akabayeekera. Ngeri akabinja ako kabawagizi ba kibiina kya National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Center wasinziridde okutujjukiza nti bangi bannakibiina bakwatiddwa ne bateekebwako emisango egyefaananyirizaako ko bwe giti. Kyokka nga kya nnaku nnyo nnyini ddala mpaawo n'omu aguzizza omusango ogwo. Era ng'ono agamba bangi abakwatiddwa mu mbeera eyefaananyirizaako eyo. Wabula nga gavumenti ya Nachemalira egezaako okubeera nga eyagala okwekuumira mu buyinza owatali agitaataaganya nga buli agezaako okugijjako agenda maaso n'oteekebwako emisango oba oliawo egy'ekiyekera. Jjukira nti gye gimu ku misango Dr. Kano Kizza Besigye gyali mu kutoba nagyo mu kooti. Era nga kino bye bimu ku byayambyeko n'okwanguwa okubeera nga bazzaawo kooti martial basobole okuwozesa aba civilians mu kooti z'amagye. Jjukira nti mu constitution akawaayiro ak'ekyenda-mu-2 kagamba nti Parliament teekolenga tteeka lyonna okubeera ng'esaabulula okusalawo kwa kooti ensukulumu newankubadde mu interests z'omuntu yenna ssekinnoomu oba okubeera nga waawe etteeka erigenda maaso n'okukyusibwa olw'ensonga nti ensalawo ya kooti balaba teyali nambulukufu bulungi. Kakati bo bano basazeewo nno ne bagamba nti kakati njagala nkwe ku mubaka Honorable Betty Nambuuze abakireke si musanyufu wadde akamu n'akeddagala. Negamba nti muno bategedde nti muno mukono wa Kiso tujje ne Kampala mulimu abayeekera. Naye abayeekera abo ate bene era bakolagana ne gavumenti ya Germany n'ambasada wa Germany okuyeekera basala waya z'amasanyalaze simanyi bano bimwanya embisi basima amakubo
bayokya petrol station nga mu mwazi buliddeko tebayokya era mbona abamu babakutte n'okwogera ne boogera nti yewamma ddala yeffe so eyo enkola Mwami Museveni agirina nnyo ab'ekasese bwe batamuwa kalulu yabakuba n'agamba balina abati North Uganda bwe balina tebannatandika mulonda mujjukira era yabakubanga kakati omulundi guno Buganda ne Busoga bwe batamukola bwe basinga obutamulonda ko wano Kyagulanyi yamuwangulira ddala wano e Buganda ne Busoga ne Wampale yamuwangula wonna naye at least wano ne Mukuba yakkiriza kakati yagambye abayeekera abo bali Busoga naki Buganda kakati naddala mmwe batabani bange mwegendereze nnyo abasajja bano ebintu bino bye bagamba babigaanye mubyewale ntewo wano kama atukole ki atuyiseewo baleme kutusibako obuki yeekera so ekyo mukimanye nti tukola ebintu byaffe mu bukakamu naye nga kituli ku muki mutima bana bo bamaze okulaba Mubaka Nambooze mu briefing oba oliyeewo bafuutu soja be ab'emukono abakubiriza okwewala buli kintu oba oliawo kibatadde mu gundi ne bagazeti nga bagamba nti kyamagye babyewale n'ogenda maaso n'okubeera nga babeera bakalaba nnyo okusobola oba nga bayita mu mbeera eno obubaka bulungi okuva eri omubaka nga Nambooze eni most especially ng'oyagala abantu okubeera nabo naye era n'afumiridde n'ebikolwa bya gavumenti ng'okuli mu kutegeeza abantu nti oba oliawo bayeekera n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo banywanyi abaana nno si basanyufu yadde akamu n'akeddagala wuliriza Museveni obuyeekera bwakuyingira mu mutwe obuloota buloosi wabuyonka buyonsi gwe buli kaseera abantu ne baba bali mu mirembe buyeekera kirabika onaatera kati okutondawo obubi yatonda atera ndaba gyemizeejo egyo kutondawo bugurupu osobole okukwatiramu abantu bo akuvuganya ate kati sigwakomezaawo kooti maasho oluvannyuma lw'olunaku lumu bbiri nga abakulu ba European Union basinkanye Salim Saleh mwalaba Saleh ng'agezaako okwetondera yagamba nti kululwe neetonda nandyetonze naye simanyi byagenda kutwitinga ekiro tewaayise kaseera yabagambye nti bwe mubanga muwulira Uganda ebazitooweredde musibeemu engugu mugende n'atakoma okwo ejje lya UPDF ejje lya UPDF neliwandiika namutaayi baganda bange eyo nno yembeera eri mu ggwanga Uganda olunaku lwajjo nga Kizza Besigye aleeteddwa mu kooti eŋŋumi yasoose kunyooka ne waliwo bino oba oliawo waliwoko ebimu ku ebyo ebitalabiddwako kankweka n'akatambi okalabe abantu bakoowu ate beekyaye geza nti kino Mwami Museveni kyogezaako kuliyeetinga noleeta ba milisia mu kooti bakuba abantu twagala obbagamba famire zammwe zonna tuzimanyi tujja kulumba famire emu ku emu ensi ye netulamula bw'aba wano watuusiza tutudde mu kooti omukazi akutte essimu akwata ebifaananyi bwe baba nga si bamenyi b'amateeka lwaki batya ebifaananyi ne bakwata omukazi bamugyeko essimu bamukube balwane ne Honorable Ingrid tuli nawe bino byonna babikola bonna twenkana nabo tuli bavubuka nga bo naye bwe bakwatira amateeka mu ngalo ng'ate tuli mu kooti tugenda kufaafagana na buli muntu esife bali abantu uno kenyini ono yekenyini gwe babadde bakoze eki gogambye toyagala bakwate ebifaananyi kati nze ng'onkutte baganda bange buli omu waali n'asabira ennyo eggwanga lino yenze Deni mbaagaliza bye munjagaliza tusinkane nga Mungu ate yakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.